ndio Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. It takes nothing y'okugenda mu mizikiti okufuna restaurant mwabadde talya mmere. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze bukyangayingira bya bufuzi kubanga ebifaananyi byonna baali babimukubira wa Capital Studio passport photos ezo baali bamuzimukubira wa Capital Studios ewandegeya era nga ajja n'oluusi n'ekikofiira ne banubiani n'egundi ne masiki n'ayingira studio ne bamukuba naye ebbanga lyamaze nga talinnya mu eri eyo mwalidde emmere ndowooza kuva 2019 mpaka kati era alabiseeko alabiseeko n'Oweekitiibwa Nyanzi ne bagenda ne batumya emmere ewa Haji Sebankyaye ewandegeya ne bamala oggirya ne badda mu mmotoka yemu ne Sunroof ne bakola ki kati kino nga ffe abeesimbiyeewo abeenyigidde mu vetting process mu kamyufu kiba kikulaga lwatu nti gwe lw'oyisa embogga n'abaliwo you are not a priority. So oba oyiya mangu fayiro zikwata mangu kubanga ono omukulu akulaze nti alina ono awanise omufunye awanise kano kajja kutegeerebwa abo bokaba agoberera ebyobufuzi nga basobola obita puto bulungi nga ebyobufuzi si ebyokuvuma ebyensonga weetayo mu kamyufu n'Oweekitiibwa Chairman Nyanzi mu constituency yemu opponent wo bagenze akuta omukulembeze w'ekibiina bagenze ebya muganda we soko biteeke ebbali. That was not a family meeting obadde out. Bagenze n'abakulembeze bonna n'abatwala ekyo bayita okuyisaamu eggaali nga ne kaadi tezinnakola ki tezinnagabwa bagezaako kumuteekateeka wano kaadi zigenda okugabibwa ng'eno gyali. Era Oweekitiibwa Nyanzi mumulinde mu muzikiti mumulinde mu makereziya mumulinde mu makanisa mumulinde ku zi birthday ne bw'onaaba munaku otya ng'oteeseteese birthday ng'eriko abantu 10 ajja kumuleeta omukulu Sembogga ate statement gy'anaakola mu makanisa yejja kubeemu ajja kuyimirira Oweekitiibwa Kyagulanyi agambe bassemu ne bannyabo nze Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba okubanjulira Chairman Nyanzi Mutuwa Watu mukulu wange eyandeeta mu byobufuzi andeze ali tested kimala ekifo kino nabawalaga Kazibwe Bashiri Mbaziira nsaba mu nsonyiwe yatulyamu olukwe ne ku mulundi guno bwe tunudde ndabye nga Oweekitiibwa Nyanzi Fred Ssentamu musajja abaddewo from day one tasobola kutulyamu olukwe kubanga n'okuteeka ekitebe wano mu Kawempe South gaali maanyi ge kimala kati Sembogga asigala kakati eriyo bannayuganda abategeera oluvannyuma nga bo banaamala otiikinga bwe bati bakube ku ssimu z'omusajja nga tezibaako tebamanyi bw'asula mu constituency batandika otukaabirira tetwamanya mutusonyiwe ng'ate abaana abaawe mwebali baloyi Sembogga mwebali Babagonza Thomas mwebali Bansubuga Muhammad mwebali Nsubuga Muhammad naye ali mu kamyufu bipande ye yakagaana yasooka katiba n'agaana nsijja keeta yali mugezi bano nga bamupika jangu mu kamyufu kati oli muganda wa Papa oli muganda wa kalidinaali naye wagala bwa Papa naye oyagala bwani ku mwennaani asooka ku mmeze entukufu muganda we nekati ekyo tekikubamu ebituli waliwo abagamba gundi basobola omusaddaaka Nyanzi agenda kusaddaakibwa no ekyo kikyamu nibwe wasooka kunga matinyazi tebagera mu anti wuliriza bikyuka ebyobufuzi dynamics butyuka buli katikiti kate nagamba nze nsinga consuming intelligence era bwenzijja wano bwe nasooka okugamba statement yeri eno nze era nze njikoze kitegeeza bikyuka bye twayogeramu wali nti Oweekitiibwa ajja independent ne bakuba mu tooki ne bagamba kijja tuswaza naye nga baali bakitegese bumwe batyo ne bagamba kitulidde kati ne bagamba
engeri ffenna gye tuli desperate gye twagala. Lwaki? Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Wona wasinzira okubeera ng'otulaba byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osibye otya osuza otya mu ggwanga mwotulabira akadde wootulabira n'essaawa mwotulabira afunye okusomozebwa ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nnyina Honorable Luswa Muhammad Luwemba President w'aba Independent ate nga ye mubaka addako ow'Akawempe ey'Omambuka ajja kugira ku Independent ebina by'obufuzi yabyesonyiwa agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo olunaku olwaleero sabo tukwaniriza buuza abantu. Nina essanyu lingi nnyo nate olunaku olwaleero okwogerako gye muli bannayuganda nga nsinziira wano ku MS Media ne muganda waffe ono owa Sanda Media twagala okubeebaza MS nga bwe nagamba MS wakati gye buvuddeko nalabye bakukwasa laptop abantu bakugoberera era bakulaba kituufu. So omuntu waviire e Bulaya naga nti aya eno pisi kanjitwalire MS ate era n'omulala gy'anaava okuleetera kamera gali kwoleka zino ennene eziriko zikabejja toli kimanya ojja kubeera awo akubeko surprise. So bannayuganda kiraga nti bagoberera ate bye twogera birina ettofaali ddene lyerigatta ku ggwanga lyaffe Uganda, si mu bya bufuzi, si mu bya nkulaakulana, si mu bya njigiriza, tugattako kinene. Era abo abalowooza nti bino bye twogera tebigattako baba beerimba. Kubanga munnayuganda bw'abeera eyo aba yeetaaga okumanya kiki ekifa gundi, kiki ekifa gundi n'amanya solution eriruddawa. So ffe tubaleetera problems. Era ne tubawa ne solutions. Ngeri ki gye bayinza okuovercominga ebizibu bino ebiriwo. So njagala okwebaza bannayuganda, njagala okubaagaliza show ennungi. Tweyanziza nnyo. Owaye kiri kitya enteekateeka z'aba Independent ewo ziri zitya? Enteekateeka MS ziri mu giya. Tutambuza tetutudde. Obateekedde era saawa yonna tujja funa taabamiruka. Bibiina ebyenjawulo nga bimaze okubeera nti bifulumya omukka omweru naffe eno nga tukola ki? Naffe eno nga tuba tumaze okubeera nti tweteekateeka era kyensuubira awo mu Gw'omunaana nga guggwako tujja kuba tuvuddeyo n'enteekateeka nga bwe zinaatambula. Naye njagala okuba oli awo, njagala okutambula ne bannange era okubasanyukirako abavuddeyo ne badeekereyalinga nti bakuyimirirawo ku kifo ku bifo ebyenjawulo nga ba Independents. Baganda bange kati walabye twakafuna ba presidential candidates abawerako bayitirivu aba Independent abawerako bamemba wa parliament bayitirivu si ku ludda oluvuganya government naye wabula ne mu bibiina NRM as a ruling party nabo bagenda kujja Independent. So eyo automatic subscription ku Independent Minds Association ate era mbakubiriza okujja Independent si musango. Kujja Independent si musango, ekyo kitwagala okubeera nti tulwanyisa. Ate era mukadde kano kennyini nga ba Independents mu nkola eya demokrasiya bannaffe nga bwe banoonya ssente okuba facilitatinga mu campaigns naffe bwe tuzinoonya. Nalabye ne Katumba oye ng'atandise fundraising. Yes, agitandike era namuwagidde asobole okubeera nti oba oli awo eyimirizaawo campaign trail ye. N'olw'ensonga eyo ffe enteekateeka zaffe zeezo. Kati ba Independent bajjanga abasatu ku bwa president mukikola mutya? Ffe mu Independence munaye ekyenjawulo ekiriwo ffe tetuba na flag bearer.
muwagira bonna tubawagira. Yes, aleeta win bannayuganda gwe bataddemu obwesige yabakola ki yabagireeta ku board. Yes, yo democracy. So ne mu independent muli democracy. Bade manyi ba independent olowooza si tebeyagaliza bweyagaliza. Olwaleero bw'okerenja ku makyano ga nti otunudde Lubaga. Kawuma najjo olwaleero naga nti atunudde Lubaga. Bonna nga independent. Bonna bwe tubaako n'akasente kano tusobola okuba facilitatinga bonna bagende ekikulu kya byonna oba omu ku bo aleeta win eno. Yes, era bonna olibo bwafuna win etumubala nga independent. Tuliko ganti tujja kusimba gundi mu mugongo. Okujjako mbuzi nga twekozeemu omulimu gundi ne bo bennyini batuula bonga bo. Ne bagamba nti gundi tusazeewo tukole ki? Ngate teri akase muntu yenna. Yes, nga nkola ya bibiina kuba kati ebibiina ebiriwo bakakabuka sibantu. N'owulira nti gundi baamukasa okuvaamu nga si kyayagalire. Kyayagala. Yes. Naye bamugamba vaamu olekere gundi. Kumanya namugamba vaamu olekere gundi. Era n'amuwa n'ensonga lwaki aba alina okuvaamu. Naye ng'oli si kyakola ki? Si kyayagala. Otobalaba nti oli yatimba Kampala n'amugamba nti nedda vaamu dda eri. Waliwo yasooka timbe Makindye West. Kati bamuleta mu Kampala bumanene. Oyo naye waali. Ate era nawo ataddewo olutalo lw'amaanyi nnyo. Aba teyetegeredde yenga muntu kulaba nti wano ground sijina. Baba mutegeredde butegerezi. Era kakati awe ntunuuliddemu muganda wange Shamim Malende. Bwe mukuba muto kinoga nti yes struggle yes ojagala ebbanga lyonna naye wawo otadde ssente miliyoni 10 ezo. Nena mulabya sinkanye president wa NUP. Yamuwadde assurance. Si yagaba tikiti. Andi si yazigaba naye kakati muba temubimanyi. Tikiti egabwa kaki? Vetting ey'ebitundu 4 ku buli 100 si yekuwa kaadi. Si yekuwa kaadi. Abagaba kaadi it's a selective committee. Selective committee eri mu mateeka awo. Anti kakati mu kiraba nti teri gundi. Waliwo amateeka ge bawandiika constitution ng'emanyiddwa naye ate era ne wabaawo ne agali invisible. Nga nago gaba mateeka. Yes, nga nago bagayita mateeka. Namulabi yasisinkanye president w'NUP. Yamusisinkanye naye okusinziira ku facial expression. Egamba etya facial expression. Onokola analysis ku facial expression. Ngotunulira ku kifaananyi. Oyikompe yalinga bibiri bwe yasisinkana ono ne bwe yasisinkana ono kyali kitya. Yasisinkanye ne gwe baasisinkanye. Nonfuna. Ebifaananyi biba byaki? Aluswate bintu tobiziwaza. Nedda kakati gwe. Kutuka ku level eyo. Ffe twasoma kye tuyita photographic interpretation. Otapute ekifaananyi. Otapute ekifaananyi. N'omanya nti gundi cameraman yabadde mu ango kiwe yakikubidde. Sekanja ko olwaleero omuntu asobola okuba ekifaananyi ku gundi ku muti awo. Naye olina atategeera ye yabadde yakozesezza kikaaki. Yabadde mu area view yabadde mu ango ki. Kakati ffe tusoma ne tutegeera ono facial expression okusinziira ku kifaananyi kino kibadde kyogera ki. Okusinziira ku kifaananyi nga bw'okiraba bwe kyabadde kisoma nga n'ekitiibwa Kyagulanyi akutte bw'ati ku mutwe amutunuulidde ati. Nabadde ndaba miliyoni z'ebigambo awo z'ebirowoozo. Nga amutunuulira n'agamba. Amutunuulira ati n'agamba Malende kale katulinde omukka omweru. Katulinde omukka ogunaava. Naye yataddeyo akamwanyi. 10 miliyoni. Yate nayiba munenya nga bamugamba gwe yakava mu bulwadde miliyoni 10 wazijja wa bloga. Miliyoni 10 yazijja wase mbaka wa parliament. Nange kyenneebuuza kati kiki kibalita bali munenya ne. Mbaka wa parliament. Baba aziwadde babadde bazijjawa. Bo babaddewo nga bakola ono abadde kundi. Kati oyo muntu kubeera bakuyita kugejewala. Mujega. Uba ofuuse mujega. Kubanga oli member wa parliament. Bobadde okimanyi nti Shamim Malende ng'omubaka wa Kampala ali mu miliyoni ezi. Kale tebakkiriza ku discussinga musaala gw'ababaka ba parliament. Naye akunukkiriza oba asoba mu mukono wano. Omwezi. Kati okwateko miliyoni 10 n'agamba nti azizzeeyo.
era nakyo bayinza okugaa nti walya engeri gy'obadde ku gundi obadde tokola abatabimanyi baboogera ebyo naye ffe katulinde. So Shamimu naye bwaddayo n'atuula alina okuddamu neyetegereza ekifaananyi kye n'omukulu alina okuddayo n'asoma photographic interpretation n'asoma n'amanya facial expression y'omukulu oyo yabadde etegeeza ki ekifaananyi kubanga normally abantu mwe balinawo interest bagamba nti olugundi ono tetwagala musuula babatuuza nga bakuyinamu interest otuula nabo ne bakuwa ekifo ekirala waatu. Neka kati njagala nkugambe nti Zahara Luyulika Shamimu Malende tebamuyinamu interest. Ntebanava because kati omutuuzo omuteeke wabadde mbaka wa parliament muteeke kuba kansala tebamuyinamu interest kuba senga wadde bamuyinamu interest ng'ekifo ekyo bakimwagaliza. Zahara Luyulika yandibadde addayo either Makinde ku bwa meeya oba n'addawo ku KCCA. Nze nange mbadde nga mbaddeyo ku bwa meeya ku KCCA. Tomanya enzo bayi nteeseganya. Yes, naye as we speak today tewaliwo nteeseganya na zimu. Nika nakakazi kewalinako ku radio luli nakakazi kagezi nnyo. Munaye namala nefuna omukisa nange nalaba ka posta nengamba nafuna omukisa munaye nentuulako naye ku shame olaba nga submission ze baba submitting ate mukyala muyivu. She has a masters kuva ekyambogo no ku UMI yasooka Kyambogo gye yafuna degree ye yasooka era aliko guild president wa Kyambogo. So kati bw'otunuulira abo bonna abali waawo tewali amusinga buyivu n'ebirowoozo by'ayina ennyonnyola gy'annyonnyolamu ebintu bati tali mu kibalo ate tasoose kubaawo kati bwe nabadde nsoma ebyafaayo bya Nakandi si wajjo mu byobufuzi abaddewo si wajjo kwanze natunudde mu bbayo ye nendabira ddala nga si wajjo kuba y'omu ku baatandikira ddala people power formation be bamu ku brains ezaali emabega w'ekyo era yali kuluutinga abantu bangi nnyo oyo Winfred Nakandi kuba nabadde ndaba ku Facebook ze nga ndaba bali ne Sauda Madada oyo yali kuluutinga Sauda Madada era kyensuubira nti Sauda Madada awa respect Nakandi tolaba nti muvumi naye ate ali kuluyirika kati abantu oli waddembe okubeera ku muntu gw'ayagala tomuggyako ddembe naye era ojjukira oli kyeyakolera ojjukira oli kyeyakolera ate era omanya ne kapasite ye onfuna yes naye olaba nga mukyala ali formidable. Tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigobe bisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe boda enga teweddeko solenga onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Mune bamuteeka mukazi wattu nagambye enkola system y'abano ya labadaba asobola oviramu awo bwatyo kwaga amagezi ge naye nga bw'oba olaba ku magezi ge gayinza oviramu awo lwaki nedda ate batamuwa kaadi abagenda kudda sisuubira kubanga mukyala mugezi abantu abagezi tebaviiramu awo naawe asobola oyiiya ekiddako asobola okujja ewaluswa omuntu yenna omugezi aba ne pulaani epaka ku zeeri kati alina pulaani yes nze okulaba she's very very brilliant mugezi nje mugezi nange nina mukyala mugezi ate kirala mulungi obulungi tetu nedda omanye ebintu ebyo bibiri
ebintu ebibiri obiraba ebintu ebibiri nedda ebintu ebibiri obiraba no mu bonna abeesimbyewo she's extremely beautiful bonna balungi naye ono yabasingako and she's extremely intelligent bonna bali intelligent naye ono abasingako bano abasatu tekuli ayinza kutuula ku pano yemu n'ono bano ababiri bano ababiri naye ate tali mu kibalo naye ate tali mu kibalo olwa some reasons wanyumyako ko naye ofeya ofeya sanyumye saafuna kadde kagira kanyumyako naye kubanga nalaba entambula y'esinnyangu mukyala ali principal bwagamba nti abazze kumpewo talina budde bulala ali atya mu wano mukola ki kasente alina mu kusente simwengejingangako ku nsonga y'essente ebyobufuzi by'Uganda balina mu ssente simwengejingangako mu nsonga y'essente naye nga teri yeyimba mu Kampala nga tali gundi nga tayimiridde kubanga Kampala constituency ziri mwenda ezikola Kampala zoyino nonyamwaka luluma nemupi Shamimu atenga mukazi nnyo zoyina okunoonyamu akalulu yes zonna balina okulonda but she's doing well kuba ebipande byokka ebipande era obiraba ali visible mu Kampala magezi kigomwa ebipande ayongeremuko okuliko for a moment talina kwongeramu kubanga kati era bonna abatimbye abasinga bagenda kujja independent abatimbye bonna mbalina eno obategekedde obutebe webuli abasinga si kubategekera ne wabula babulina mu independent minds naye tebaagala kukikkiriza kati saawa zino bwe tuba tubengejinga tetwagala babyogereko era nange saawa zino kati bammemba bankomako ne baŋŋamba Mr. President tubadde tukusaba ebyo bireke tetwagala saawa zino otugire nga bwe munaaniveiringa omusambi omupya Jokalezi eno bamwogerako bwogezi naye balinda official anniversary so kati mulinde abantu bangi mu independence njagala okwebaza ab'enaalemu abaavudde ne baga nti bajja independent abasinga n'abenena muganza kubajja emivuyo giri buli wamu emivuyo giri buli wamu naye nali ne Simewo nga ŋŋamba nti ate ni UPO ngezi nnyo okuleeta okuvetingira ku kitebe yabala nnyo okusingako NRM nti NRM wadde ekola akamyufu naye yate ne batuuka ku level ekola akamyufu okusinziira ku byali mu kamyufu naye yakalimu andi kakati omuntu yenna avetingira ku kitebe kakati ye Simewo Nsubuga teyabala bubbi Simewo Nsubuga anodi teyabala bubbi na buli azaamanya bubeera waawo yandibanga teyabubala ate NRM eri far better than these other political parties lwansonga nti omuntu bw'oteefaako wano mobilizinga oba bagamba nti bavudde ku yellow book oba bagamba nti ki be bateereddewo mu abantu mukole ki mwerondere muleme kugamba nti ate ekitebe Tango Doyi yasinzidde linaga nti aleese Ssekanjago mubeere n'emivuyo gyammwe naye nga mwerondedde layini zakyankalanyizibwa bati bantu be bakyankalanya layini naye kakati wano gundi zikyakalanyizibwa selective committee yekoze eki yekikoze esaliddewo ab'ekyankwanzi ab'ekibuga abeewa so kati eyo enkola eyo gyetwagala okulaba nti abantu bonna kyasanyu nti kati bagenda bapiikinga enneteekateeka ku ofisi y'aba independent eri etya because muyinza okwaniriza abamemba abawerako ofisi yaffe singa zinnyo nagiraba singa zinnyo naye awo tutambulizawo mirimu office work ne bwe tugamba nti official communication zikolebwa netugamba nti leero tugenda tuuza meeting mu venue bweti ne tutuula leero tugenda kubeera mu kifo bwekiti kati jjo lyabalamu mbadde mu bitundu by'e Masaka era nga nayo meeting aba independence tambula Ssekanja kintu si amafuta bagakuwogewa andi kakati wano mu ntandikwa tetwesiba ku bantu motoka tanywa nnyo eyo si 15 si 15 atenywa eyawe tenywa siringa z'abalala tenywa
kitegedde omukulembeze omwagenda okuziika oba lukuŋŋaana lumu ng'eyiye ennyo emitwalo 5 nga tagenda wano mpigi nga tatuuka na Masaka teringa tabu. kati tulaba okweteekateeka okw'enjawulo kubanga obumyufu butandise okuggwa mu bibiina ebyenjawulo ebimu bikuba masimu ebigamba nti owaaye sanda tukulabeeyo kati ogenda gifuna naye jangu wano tukuwe ebirala tulindamu kamweru abamu nga bwe baayogedde nabalira omukka omweru nalabye omumyuka omwogezi w'ekibiina ng'agamba nti abamu mwagende wa Museveni abamu mwakola kino naye twabalira kano ke kaseera ebigambo ebyo tebimalaamu bano abasajja n'abakazi amaanyi ku nsonga gye baba baliko ey'okugoba tikiti omumyuka omwogezi agenda esitandi yaffe wagende wa Museveni oba mwagenda mwakola kino nye tubalinze wano ku kamyufu era omukka omweru essaawa yonna gugenda kufuluma naye gunaafuluma tujja batulaze response eyaffe n'obutali bwenkanya obwaffe. Kati omuntu alabye mwami Museveni emisana n'omuntu amulabye ekiro aliwo mubi asinga. Ow'ekiro mubi nnyo mubi because ye kiba kitegeeza atimba abantu ebbula ow'ekiro aba n'enkolagano ey'enjawulo ennyo aba ne mission yaki ey'enjawulo oba enneekusike. Kati omanyi mu by'obukulembeze bino tukkiriza abamu tebakkiririza mu dialogue weesanga abakulembeze abali ku local government nga waliwo projects ezimu nga balina ku addressinga abakulu okugeza ng'enguudo nga budget yaabwe ntono onfuna nga balina okwogera n'abakulu nti owekitiibwa president budget eno gye tulina nga eggombolola ly'egundi oba nga kanso y'egundi tulaba temala tukusaba Mr. President none kino kuwa abantu b'egundi luguudo luno nalwo luteerebwe muki mu budget mu financial yeekola ki eddako ffe tusolooza omusolo ABCD nga bagenze ng'abakulembeze okwadressinga issues z'abantu eri omukulembeze w'eggwanga in a broad daylight. Olwo bano ababa bagenze ekiro nga n'okukuta bakukuta tebaagala kamera zibeerewo be balabe abasinga ba Uganda namba emu kuba tutegeera alya mmere kikaaki totegeera anywa mazzi kikaaki emmotoka yenywa petrol diesel oba enywa mafuta ga nnyonyi so ogenda nga nywedde petrol nekumanga nga nywedde diesel so kakati y'ekirala babategeerera ku kinti kati bano baaliko ne mwami Museveni kubanga entalo ziva nnyingi oli ajja kujja olwalira akuwa information akuwa intelligence nga mu butuufu ogenda ogikola due diligence nga teriiyo naye nga olwokuba nti oli alina opponents abaagala omujja mu kifo be bakuuliddemu akabinja ako akaleeta information enfu pagala nti gundi kuba propaganda omumanyi yakuyisa bubi nnyo propaganda mubi era nabagamba wano nti omuntu yenna bw'atavayo mulwanyisa ate ale stage you're gone. Gashumba yagamba nti omwogerako leero omwogera ku ssaawa 6 ku ssaawa 7 aba amaze okwanukula aba amaze okuwa ebibyo taddamu ebyo nti kambireko bijja kuyita ate mu by'obufuzi oli bw'aba takwagala era nawe tomwagala ebyobufuzi bwe biba simanyi tetusatuukako mu kaseera wadde tetweyagala ne tuteeseganya anti kakati ebyobufuzi ekiseera ekyo kisoboka naye ate gw'oyagala oteeseganya naye yaalirwedde okuteeseganya bw'aba talirwedde kuteeseganya naawe ate lwaki osika naye omuguwa omuleka bw'aba agambye nti ye Museveni amwesobolera mumulekere amutwalaganye amuggusa tamuggusa bw'anaaba amulemye okuggusa then tumwambalire naye mumwambalire amaze okuwanika omukono tebannaye anemeredde naye mujje anti era tumwambalira tumaze okulaba signs of weakness nti alemereddwa nga mulaba omusajja abadde afubutuka embiro kati atandise ossala kati Luswa oli mukwano oyogerako ne Royi gwe ng'omuntu Royi Semboga mukwano gwange naye ndwawo
one of the brightest guys benda ba mwene yes, aina kyanyonyodde nga agamba nti yasomera Kawempe nasomera ku University Makerere ngeri Kawempe nasomera Mulago ngeri Kawempe South naga nze ndi suitable kwero mbaka parliament naye byendaba ne ku channel byake gulo omukulu nga agenze wandege nayo Kawempe South okulya we emisana na isa muko muganda we ngandaba loya ayinzo banga atawanira bwerere wadenga mugezi wadenga wa kitundu ekyo nabagamba bino bye muddamu smash jui Nyanzi owekitibwa Nyanzi talina ground talina nabagamba these people nebo banga toyina ground they create ground for you as long as they have interest in you. Oh yes, kati owekitibwa Kyagulanyi is creating the ground for his brother Nyanzi and is going to show amanyi nti Nyanzi is not the suitable candidate there. Akimanyi yes nti Semboga is suitable akimanyi nti Semboga n'abalala bebali suitable kubanga ba mu kitundu. Nyanzi tali suitable naye agezako mupika. Yes, Nyanzi is qualified okuba mubaka wa parliament but is not suitable for that constituency. Nkufuna musajja muyivu naye constituency jagendamu is not fit for that constituency. Mufunze Nyanzi is the easy answer for Kawempe South. But not the right answer. For Kawempe South. Yes. Lwaki factors zizino. Nti incumbent Haji Kazibu Bachi. Yes, these people have been tested. No wave. Yes, Kazibu yagira mu wave si waamu nene ajja olwokuba nti yalina program ezenjawulo ezikutte bannayuganda mu babiro ng'omuli ekiri atabaala simanga sijui bino bye yategekanga ebivulu kwogera ku ntalo ezaali mu mawanga. Kazibwe y'omu kuba presenters oba abali bakola ku radios abalina program ezakyaka ennyo nga nakati ne bw'otunula kati teziri okuva bwe yava mu program yagwa yakazibwe kituufu ku radio naye kati Kazibwe yakuliyetinga kyetwandiise tukiyite tutya yakuliyetingawo embeera nti omuntu yenna ne bw'anaaba azze buzzi mu kifo ekyo kiwangula nga si waamu ajja kulwana nnyo okukiwangula. Nali wano ne mbagamba nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu it takes nothing y'okugenda mu mizikiti okufuna restaurant mwabadde talya mmere. Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze bukyangayingira bya bufuzi kubanga ebifaananyi byonna baali babimukubira wa Capital Studio passport photos ezo baali bamuzimukubira wa Capital Studios ewandegeya era nga ajja n'oluusi n'ekikofiira ne banubiani n'egundi ne masiki n'ayingira studio ne bamukuba naye ebbanga lyamaze nga talinnya mu eri eyo mwalidde emmere ndowooza kuva 2019 mpaka kati era alabiseeko alabiseko n'Oweekitiibwa Nyanzi ne bagenda ne batumya emmere ewa Haji Ssebankyaye ewandegeya ne bamala oggirya ne badda mu mmotoka y'emu ne Sannufu ne bakola ki kati kino nga ffe abeesimbiyeewo abeenyigidde mu vetting process mu kamyufu kiba kikulaga lwatu nti gwe lw'oyisa Embogga n'abaliwo you are not a priority. So oba oyiya mangu fayiro zikwata mangu kubanga ono omukulu akulaze nti alina ono awanise omufunye awanise kano kajja kutegeerebwa abo bokka abagoberera ebyobufuzi nga basobola obita puto obulungi nga ebyobufuzi si ebyokuvuma ebyensonga weetayo mu kamyufu n'Oweekitiibwa Chairman Nyanzi mu constituency yemu opponent wo
bagenza akutta omukulembeze w'ekibiina bagenze ebya muganda we soko biteke ebbali. That was not a family meeting obadde out. Bagenze n'abakulembeze bonna n'abatwala ekyo bayita okuyisaamu eggaali nga ne kaadi tezinnakola ki tezinnagabwa. Bagezaako kumuteekateeka wano kaadi zigenda okugabibwa ng'eno gyali. Era Oweekitiibwa Nyanzi mumulinde mu muzikiti, mumulinde mu makereziya, mumulinde mu makanisa, mumulinde ku zi birthday. Ne bw'onaaba munaku otya ng'oteeseteese birthday ng'eriko abantu 10 ajja kumuleeta omukulu. Sembogga ate statement gy'anaakola mu makanisa yejja kubeemu. Ajja kuyimirira Oweekitiibwa Kyagulanyi agambe bassemu ne bannyabo. Nze Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba okubanjulira chairman Nyanzi Mutuwa Watu mukulu wange eyandeeta mu byobufuzi andeze ali tested. Kimala ekifo kino nabawalaga Kazibwe Bashiri Mbaziira nsaba mu nsonyiwe yatulyamu olukwe. Ne ku mulundi guno bwe tunudde ndabye nga Oweekitiibwa Nyanzi Fred Ssentamu musajja abaddewo from day one tasobola kutulyamu olukwe kubanga n'okuteeka ekitebe wano mu Kawempe South gaali maanyi ge. Kimala kati Sembogga asigala wa kakati eriyo bannayuganda abategeera oluvannyuma nga bo banaamala otiikinga bwe bati bakube ku ssimu z'omusajja nga tezibaako. Tebamanyi wasala mu constituency. Batandika okutukaabirira. Tetwamanya mutusonyiwe ng'ate abaana abaawe mwebali Baloyi Sembogga mwebali. Babagonza Thomas mwebali. Bansubuga Muhammad mwebali. Nsubuga Muhammad naye ali mu kamyufu. Ipande yeye yakagaana. Yasoka katiba n'agaana. Naga nsijja keeta yali mugezi. Bano nga bamupika jangu mu kamyufu. Kati oli muganda wa Papa. Oli muganda wa Kalidinaali. Naye wagala bwa Papa. Naye oyagala bwani? Ku mwenani asooka ku mmeze entukufu. Muganda we. Nekati ekyo tekikubamu ebituli vetting process. Waliwo abagamba gundi basobola omusaddaaka Nyanzi agenda kusaddaakibwa. No. Ekyo kikyamu. Nibwe wasooka kunga Matinyazi tebagera mu. Anti wuliriza bikyuka. Ebyobufuzi dynamics bukyuka buli katikiti kate nagamba nze nsinga consuming intelligence. Era bwenzija wano bwe nasooka okugamba statement yeri eno nze era nze njikoze. Kitegeeza bikyuka. Bye twayogeramu wali nti Oweekitiibwa ajja independent ne bakuba mu ttooki ne bagamba kijja tuswaza. Naye nga baali bakitegeese mu bwe batyo. Ne bagamba kitulidde. Kati ne bagamba engeri ffenna gye tuli desperate gye twagala. Lwaki Oweekitiibwa Nyanzi tumuleke ebbali? Tumuleke tumukolere kye yeetaaga agwe yekka. Asobola okugwa. Possibility. Is it? Anti kakati mwe kye mwerabidde. General election teringa by election. A by election we have all forces of change together combined. Bonna babeera ku muntu omu. Bonna babeerawo. General election okansala we Masaka ajje aleta n'abantu 10. Naga nti taxi 5 Mr President kanzi yuweka wempe. Owe Mbalala y'omu. Owera akayi y'omu. Owe Mukono y'omu. Ne mufundikira nga mufunye numbers. This is a generation whereby every candidate are focusing gundi ye ku lutalo lwe. Kati forces ezikuba Nyanzi munda zo zikyalimu wadde nga temubulamu bumulumulu. Kati Sembogga omwamagezi waliwa Sembogga ati kakati Sembogga advise yanga ayinza obutagitwala kati naye yandibadde. My advice for Dr. Sembogga would be withdraw from the race. Nawandika mu Kongo. Yes. Nga sinzira ku kino ekyabadde. Yes. Wandegeya. Yes. Okusiza kumbeera nga bwe. Withdrawing agenda kuba waggulu. Ademba bataka. Ku bipande byaka kuba ebiyitirivu era stilo akyasobola okukuba ebipande ng'ataddeko Binika. Binika.
ate sawa poze sawa bagonda baji tali kabonero katakola choka binika na yesolo wangu binika tusobola okujjogerera Sembogeno mu independence so kubanga binika efumbibwa buli kimu ngosinga bafumbira mu kyayi wenjaye nga bamunywa buli kumacha n'akawungezi atenga wa bei esobola okubeera ntugiteekamu amata esobola okubeera nga tugitaddemu egundi obusera amagezi ge wali muwadde agega amagezi gendandikoze eki wali muwadde gendandi muwadde nabe Sseggona agamba nti nze kyaleta mu process eno ndi muntu akkiriza mu kibiina era nja kukkiriza n'ebyo n'ebyo anti era process yemu unfairness ye process yemu erimu unfairness egenda okukola ki but asobola okujja independent nga bamumye kadi teri kitasoboka Bogama teri kitasoboka Sseggona wekitiibwa Sseggona he may choose not to come as an independent candidate and he chooses to go to DF yes or any other political party PFF is there Kwa ngama teri kitasoboka nalabye Kagabo yagamba tajja kujja yatenga kubye poster ngatadde kwa kabonero mupira buli kimu kisoboka yes mbyo kufuzi tebalekera so kati kyakigenda okuddirira after tikiti egabiddwa mukomo guvuddeyo olaba otya anti era kati ekigenda okuddirira kulaba nti ekibiina forces nyingi nnyo ezirinze waliwo abantu bangi nnyo bannabyabufuzi abajjeeyo empapula mu DF mu Nkokoto abajjeeyo empapula mu PFF mu Nkokoto n'aboogerezeganya mu FDC ewa Amriyad ne Nandala Mafaabi mu mpola nga bo balinze wano kubeera walabye muganda wange Alex Waiswa Mufumbiro yayogedde very arrogantly bati mwogezi wa kibiina oyo anti mwogezi wa kibiina naye enjogera gye yayogedde nalabye atwalaganya ne Kasibanda ebinnyo yadde oli mwogezi w'ekibiina naye waliwo ate okwogera kw'otalina kusukka ninga ayogeza maanyi kiki kusukka anti kakati talina opponent mu kibiina talina naye amaanyi gali gatya wali Nakawa amaanyi g'Nakawa amaanyi g'abantu bagaditamininga mu ngeri ya njawulo one ground yekitegedde kyekiri kyenkugambye nti kati bwe tunadda mu kubeera nga twefeekinga feka we are going to end up losing credible leaders abandize ku ground okukolera abantu niyo olw'okuba nti ffe tugenda namuyeye niwe wangamba ebyobufuzi business Kadwa kirowooza tekibeere bwe kitonga muri mu business gye mukola anti kakati muri mu buweereza business gye mukola business emukola tukimanyi nti yes muri mu business muri mu buweereza naye choice y'abantu b'Nakawa bote balina justice ekoleddwa ku bano bannakawempe South tetunaba kulaba muko omweru omuko omweru nawe gumeruse kino kyogenda wano awo bateekamu dde enku enkalu omanyi kisinziira emmere bw'oba ofumba emmere naddala ng'oba obeza ettooka oyagala liboobere toteekamu nkumbisi kati gwomaze okitamininga nti Loyce Embuga ne bandi bafunye obutali bwenkanya South yawedde dda is confirmed and sealed wiiki ejja bw'enaabanzize nja kujja ne list eya constituencies eziri sealed kyonga kyawedde dda kati Kawempe South ne Nakawa ze zimu kweze ziri sealed ye musajja wo Mugamba ali ku kyo Mugambe kubanga Luyombya ye yavaamu ngayo twayogerezeganya nga wangamba luli Luyombya yavaamu po Mugamba ali ku kyo anti kakati po Mugambe mwali era tosobola mujja mu kibalo asigaddemu mwali mu kamyufu wali after naye ate after akamyufu kamanyi nti talina era mwali then after asobola okujja mwali mu kalulu asobola okujja mwali
mukalu naye Luyombe yeye yavaamu bambi bamuwa road councillor andi kakati wane ewa Lukwago Luyombe yavaamu naye was it in good faith simanyi nyera ndowooza bayogerezeganya anti bayoga okugerezeganya kubaawo mulimu abantu abatasobola kujja eno naye ng'ate batukubira batulumba mu bubokisi nagamba njogereraako lwakuba abamu tetwagala baabya muleka niye oli n'alaajana n'agamba baaba gwe eddoboozi lyange abasajja banfulumiza bw'aba alina amaanyi lwaki yeesiba nnyo mu kibiina ekyo ye amanyi alina amaanyi ani omuntu yenna naye ng'akimanyi tebagenda muwa kaadi lwaki tagenda mu bataka n'abagamba zinzize kati omuntu yenna nga oli tofunanga ku reference ya Luwemba kubanga issue ya Luwemba na setting precedent mu bannabyabufuzi ey'okujja independent Nsereko yajja anti kakati Nsereko yajja naye ate Nsereko yazzeeyo Nsereko nendowooza comedian yazzeeyo ayagala kati wano wakawalya ayagala wakawalya era nga naye akimanyi bulungi nnyo nti omukka gwawo ekyo kyo kiri sirudi ekyo kyakawalya ekyo kyo kiri sirudi kaakati wano ng'omanyi bulungi nnyo nti ojja ate n'okeenyigiramu bano bagenda kufuna bye boogera bagambe nti lwaki wakeetabamu kituufu lwaki waweetaba mu kamyu yes kati I rather stand independent like omukyalo no Sempala aliwa Nabira ajja independent kubwaki kuba road mayor mukwano gwo she's not my friend but mwogerezeganya naye mulaba mwali mwogeddemu kacangajja njagala abeere nga ajje no independent minds ngamba mwali mwogeddemu titwogerangako bukyanga akomawo but ali serious ajja independent kubwa Kampala musango si musango ayina eddembe ly'okwesimbawo kati nawulidde waliwo abako batandise comparison nti ekibuga kyetaaga meya abagamba ekibuga kyetaaga inginiya abagamba ekibuga kyetaaga looya nera kibadde na looya emyaka gyonna kifunye eki kakifune ku inginiya waakiri ati kakati mandate eri mu bannayuganda mu bannakampala era Waso yagambye ku kifo ky'obwa road mayor tetugenda kutiza muntu yenna ku liiso simanya mbu ono opposition ate simanya tebatira muntu yenna ku liiso luli bajuwa Nabira agamba bamukubira simu yete yabidi nako ne bamwegayirira bamwe tikiti luli bajuwa Girative Sebagala n'agisuulawo olwalira ayagala bwa meya akyali mu process era ali mu process basomuwa tikiti mukulabako sagala nkulimbe naye bagimumma asobola okujja independent mukulabako anti oyo ye kabaka waffe muba independent omanye emirundi gye yakajja independent kazi wagamba akabonero gwa mupiira Latifu yajjirako ku TJ radio muleretu oyo senior nabogamba nti Owen senior wamwe era wabaawo n'abalala ba senior baffe mu independent era mulimu abantu nga mu butuufu bw'asalawo okujja independent oyo ebifo tubimuwa mulimu ebifo semateeka mu association eyaba independent nga mpeebwa obuyinza obumpeebwa semateeka naye association wengamba nti inebe association teba na semateeka nanti bane semateeka ku bamemba bayo bokka anti bamemba senga aba akyuzinza okubeera memba kati amateeka ogakolera kuki ku kabonero alinda nja kuwa gundi nja kuwa constitution yaffe constitution empa obuyinza bwe wali awo nawe n'ogamba ngende mpandize ba independent beekolamu omulimu ne balaba nga luuswa nze nina bakulembera mu independent minds bakwegayirira tebanneegayirira kubeera bagenda okunsanga nga ndirwedde nalina ezimula naŋŋamba nti bannabyabufuzi bagamba nti gundi abantu bwe banneegayiridde okujja n'atuuka n'afuna obululu 2 mu constituency ey'abantu emitwalo n'emitwalo olinga nga ali ku luuswa ng'omanye ekyaleetera luuswa okufuna ebyo obu n'obululu obwange obulala tebaabubala naye nze nakireka oyo Owen amazima agamanyi Owen obululu bwange baabubala obulala era bo bwe bataabala atakiriza muleme kutunulira ku bululu obwo mutunulire performance ya Luwemba for the very first time
okuvuganya institutions ezo but luswa ovuganya institutions ovuganya aboluddo oluvuganya government ne government ovuganya ne NRM ovuganya ne prominent political figures ezibadde mu space okumala ebbanga nakube FDC wa performing bulungi. Yes, I performed well. Afuna obululu meka? Nafuna obululu 2 ana mwenda. Khalifa nafuna bumeka? Khalifa namusinga kakalulu kamu. Atasula mu constituency. Atasula muki? Azobuzi. Anti azobuzi bala political parties. FDC ne kyamongera ke kyamanyi. Anti obululu bwa Khalifa bwa FDC. Muvuze. Lusa babamu ne Khalifa. Akakalulu mwali bali bezze muri count. Because wali musinze kuboneka ali count. Ate gamba kana akamute bayagala kuswaza nze nswaze Khalifa. Electoral Commission yeko bana nabe FDC ba nandala. No chitibwa muri ya. Yawe mulugunya kubanje. Anti bakakanye Luwemba bagamenti Luwemba ajja twogerera nnyo. Bagandi balaga batuze nti Luwemba talina kyasobola. Ate ebyobufuzi tomanyane toyinza ganti Luwemba tolifuga. Kubanga olwalera tukalakasa emyaka ana bwotunulira history we. Yali tamanyi nti ayinza yali tali mu kibalo. Era kyobola ntunulira nnyo abantu abagamba Jeno Muhoozi n'abafuukire akabasa. Ayinza n'obutafuga. Ayinza n'obutafuga. Ne wajja omuntu nga mulala nnyo temumanyi na mumanyi. Olunaku olwaleero tugamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa. Ayinza obutakwata ggwanga. Sewanda jiyampa milioni 5 nti bwakwatanga Uganda. Ne sewanda jiweni. Ayinza obutakwata ggwanga olw'ensonga nti musajja mulungi era mugezi. Naye afuna ebirowoozo by'abantu abajeregerezi abantu abalina amalala. Yeta ina malala. Yeta ina ngomu. Yalina amalala eno mu music industry. Amalala yagayina mu muki mu music industry. Era agamu n'agaleeta mu byobufuzi. Agamu gagenda gamuvaamu muki mpola. Gagenda gamuvaamu mpola. Kati agenda ategeera nti kati kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe. With due respect. Agenda akola ki? Aterera kubanga omuntu yenna okufuuka ow'amaanyi oba okufuuka ow'omutendo tajja straight nti oyo Oweni ti oba ono gw'olwaliro okufuuka feesi awantu wonna oba olina gye wava. Oweni oyo yatambuzaako ekigere footwork Futsubishi n'agenda ku mpewo za Kingdom. Ate lwaki ogyogedde Kingdom walagirese ate nga lwaki mbanjireka nakyuka kati nadde eri ewalala sebo kati ate bw'olaba studios eyaddamu ssebo za bulabe. Muganda wange wuuno wano twasisinkana juzi. Mwasikanga mizindalo luli muzindalo gutambuza ku bantu. Twasisinkana juzi ku Fufa. Ne bonna baali eyo. Bonna nti baali eyo anti nkulaga. Naye ng'olaba essi waagipimira waajagalira. Otegedde? Atukateka mutesiriiso. Ng'olaba environment ate endala nnyo. Ng'olaba konso gye yali akozesa lulizaawukanamu wano ne software gwe bakozesa wano. Era bamutwala basooka mutendeka. Okitegeera? Omwezi. Oyiga ebintu. Amastering egundi eyo. Machines ezo. So ne Luswa naye ajja kutambula. So kati gwe toyinza kujja Luswa mu kibalo nzijjamu otya? Oli wazi. Nze wendi. Ne bakulabanga omuntu asinga okweyagaliza mu bannabyabufuzi bawo. Nti wali tosande na kubeera mbaka parliament wasavali walinze kubakkansa. Anti kakati bw'oteeyagaliza ani anaakwagaliza? Omuntu yenna asooka kweyagaliza. Olunaku olwaleero bwe tulaba Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu bwe tulaba ng'ali ku board. Komanda akulembeddemu olutabaalo lw'enkyukakyuka yavaawa. Era naye yasooka kweyagaliza. Onfunye? Yasooka kweyagaliza. Naye ng'abasajja prominent figures ababaddewo ba Dr. Kizza Besigye nakati bakyafenyeza gundi gomanye ebbanga lye balwanidde olw'ekintu kino. Ne kati olwaleero yakola ki? Yaliwo afunye ne capacity esolooza billions of money. Capacity yote yagina kuva dda. Anti capacity luli yagirina naye nga okuŋŋaanya abantu n'abajja mu ssente. Bateekanga ebivulu abantu ne bayingira. Lindako capacity y'okuŋŋaanya abantu n'obajjamu ekivulu byawukana ne kino. Nalabye Katumba oye nga talina muntu n'omu ebyo ebivulu agenda mu ssente.
luli batimba promoter akwata nakuwa sente nakola ko deposit togenda yimbira milioni 10 nakuwake mmeka 5 ojja nani nzija ne Nubian nili nzija ne Smoke Fire naye jali nzija bonna je bali mu Fire Best bavangayo Smoke Fire kabaya ye mulaba Dwight naye muwulira sigwe bayimbako bonna je bali Dwight yegase ko inalemu oshtegede katubabeera nga bonna ebivulo oli yakola kati kino kyanjawulo kino kyajja mu budget nti every financial ya every quarter akasente katuuka omu yenze omukwaba basayininga ko ziveeyo era kyovola bw'okitibwa Nubian nili naye kati ali kubwa meya mpoza yagala nakawa ewali mugambe naye kusiko yagaliza wano mu ggwanga Uganda teri business erimu ssente nga bya bufuzi bati zoteekamu saagala bakibalimbe oteekamu nyingi oteekamu naye ate zivaayo singa obeera ogguse wana ade ne Simewo nga ngamba nti bade mu bidding process asinga oteekamu nyingi okuwa bali just the highest bidder yatwala ekintu yatwala contract era bamaliriza yasinze okuwaayo yafunye fulaga yafunye kati ako kamyufu oshitege kati mukabona kibeera kitya andi akati mukabona ate byawukana wano bwoba olwanye nnyo mukamyufu ate mukabona bikola ki byawukana kisinzira ne approach gy'olina eri abalonzi gwe approach yo oyinza okuba toli mwogezi nnyo kimanyi nti abalonzi abo basobola okulonda lwakwogerako nga Lutamaguzi n'otuuka ku mukolo n'obakyamuukiriza n'ogamba ono Museveni yakola bw'ati eruwero agenda olaba nga balaba nga ali ku kituufu naye abantu abo lwe bakuvaamu muganda wange lw'otegeera nti emmandwa y'ebyobufuzi efubutuse erinye Owen Lutamaguzi ye ndowooza alondeddwa nnyo lwakwogera Lutamaguzi ye mwogezi ate byayogera wano byayogera ne wali sajja bajja amasati gayulika namala Owen namuyita Kimbowa namuyita Gundi namuyita wonna yetoolera ate kati society gye tulimu byeyagala okuwulira society gye tulimu teyagala kutegeera mazima society gye tulimu beekuumira mu ddinaayo bannabyabufuzi bakulembeze bana ab'ebyobufuzi be bagenda bakola ekyo anti kati abakulembeze bana ab'ebyobufuzi bwe basoma society nabo kyebongera okupakira babongera mindset eyo nti bwetyo tujja tambula kati oli bwakeera enkya ku makya n'agamba Museveni avaako nkya tomanyi tools ki ezijjako obukulembeze munnamagye yaganyuka retired yaganyuka nalabye ne munnamagye munne ng'akaaba ani ye Kayanja ku byavudde mu kamyufu anti Kayanja yakaabye ensonga ze yayogedde zaabadde ntuufu naye ate nalabyeyo abamu mu opposition nga bamuŋoola bagambye kale kakikutuukeko kuba nawe wayayogedde obadde okimanyi nti statement ya General Kayanja omu bweti eyina millions of politicians abaafuna injustice beyeeyimiridde eddoboozi lye nga teboogera Gobadde nti Luwemba nina eddoboozi ly'abantu ab'enjawulo bangi nnyo abali emabega wano mu bibiina eby'enjawulo nga injustice ezibakolebwako within the political parties nga tebalina ddoboozi tebalina muntu tebaagala kwogera bwogezi their voice onfuna sirina ngeri yonna gye nyinza criticizinga Kayanja speech ye wabula muwabuwe credit nti webale kuvaayo a man like General Kayanja retired okwogera okuvaayo ng'akimanyi bulungi nnyo repercussions ne implications ezikirimu kubanga kifunfugu ye w'amagye bati mu opposition mugamba Kalyonso omanyi abamagye be yakulemberako yakulemberanga Wembule omanyi be yali kulutinga by then baali bayitirivu kakati akazito kaba takatadde mu abagamba nti yeekaabye message abagisindise butereevu ku high command nti biri bwe biti nti olaba naffe mutereeze mu mbeera kati gwali ku high command kiri gy'oli okwetereeza oba
oba okubirekana bitambula bwe biguno walinga naye ekyensuubira nti tebasobola biguno walinga kubanga Kayanja ddoboozi ddene mu intelligence y'eggwanga Uganda ddoboozi ddene but ye dero wabirabye abali tabimanyi nti bibyo ekintu amawulire nja kugerezekanya ku mawulire oli bwakubuuza nti what is news eggulire news is what is new, something new to the recipient. Eriyo ye yakakiwulira gaba mawulire. Leero bwenkere ncha ku makya n'ennyononera wano. Amawulire oboga funye ne Owen. Kakati gundi kweza agenda okujja okuva eri nga mu ndata nagafuna. Agugaba mawulire erichi? Eri kwezi. So kati moment gundi gye yatuuseeko Kayanja y'okugira si lwakuba nti abadde tabiraba bulijjo naye eyo ye yabadde hit point ye. Yes, yabadde time ey'okwogererako ebyo. Kuba abasajja abo bali very calculative, amanya when to speak and when to respond. What, when, why, the 5 W's and H. Azikozesa bulungi. So Kayanja yabadde ddoboozi eri abamu abadde mu kamyufu. Era ayina ekyenjawulo, statement ye eyina ekyenjawulo kyejja okuteekawo either mu nkyukakyuka mu ebyo byayogedde oba eno gavumenti obutabiwa budde. Ogugwe yakoze eki? Yagukoze. Omuntu ng'afudde tebamwogerako bibi. Kayanja omuntu ng'afudde boogera side ze zonna ennungi n'embi. Wabeera nga yalimu mu service n'akola ebibi ng'ayina kati olwaleero ekirungi kyakoze ate tuwerabira ebiki ne tumanya nti kati yes atandise okukolera abantu. Kati akolera abantu? Yes. Nze mbadde manyi ali mu kweyagaliza ye ng'omuntu because ayogera ku muganda we. Anti kakati wakati mu kwogera ku muganda we yafunye injustice gomanyi bameka abanoonya obwenkanya bayitirivu ekitebe kya ndowooza akakiiko bakagyewo balina we bakatadde ewatango dwayi bakagyewo naye nga bangi abali mu kugezaako nti bafuna obwenkanya. Nda waliwo nakedde nakola naye interview eyo akedde kunkubirako nga ngamba bamukubidde ne bamuyita atwaleyo petition. In fact bangi abazze boogera mawulire ye nga tagenze eri be bakubidde amasimu ng'agamba kifo ky'okwogera mawulire mwali kirese naye ne mujja ne muleeta petition zammwe ne tuziraba era ne tuziwuliriza. Naye ate abamu baŋŋambye nti petition kale basobola zireeta naye obuzibu buva ku ground buli eri mu bitundu ebyo. Waliwo abeeyita ba kingmaker b'ekibiina ekyo mu kitundu ekyo nti Luswa yesimbyewo neze saagala Luswa nendeeta omulala ajja muvuganya kati nakyo kizibu ayitawo mu buli mbeera. Eno naye bagamba nti ono bamuwadde fulaga wadde nti ono yagifunye mu bukyamu era oli ajja kumulwanyisa 221 bamalirize nga opposition ayiseewo. So Luswa tuli mu kumaliriza. Ongambe ojja kundeetera lisiti ey'abo abamaliriza edda abamaliriza okufuna fulaga. Yes, ne lisiti nja kuzireeta 2 ne lisiti eri abo abamaliriza ne lisiti yaabo era abakomawo ngaba independence nga tebabawadde naye nga bajja kujja era mbakuze statement nga bagamba nze batampa tiketi sijja kujja. Statement ziriri yezo kati izo statement zikolebwa kwongera okustading embeera osoma environment mwoyogerera. Gwosobola leero keera n'ogenda embuya n'ogamba muhoza agenda atosobola saawa yonna osoma bakifunfugu bali wali ebyo byogerera eno gyatali ekegedde kati abamu babyogerera mu kutya babyogerera out of fear. naye ne musajja wange Kaweesi owenansana nga ndi mu ofisi tukola interview nangamba yitajja kujja independent naye nga okisuubidde Kaweesi ayinza obutajja ye buli mukalu abeeramu. Kati gwani ayinza okujja Kaweesi mugundi kubanga abenansana bebalina mandate naye yeetabye wali eri tulagabwa ebyo bidagabwa nakigwanyizi wabadde tikiti mudde mabega mutambule. Andi kakati kiri kimu mulimu
bwe waba tiketi nga ddala mu mutuufu olaba injustice ekoleddwako ofuna nti obusobozi bwonna oyinza okwesanga ng'obulina nga buli kimu butuufu okirina obaddewo naye olina buvi mu Amerika nibamukwasa ekintu kiringa kubeera senior reporter ebbanga lyonna ng'obadde senior reporter ku station nese Busekanjako najja naku 3 olukiiko ne lutuula ngagamba mwami Owen munaye no wakitegedde nti andi kakati abadde alipotinga ku parliament ojja ku reporting eri ku common man's party oba ka workshop ne kajja nga katabu kali bweru wa ggwanga kati yebwe senior ne batateeka yo kubalabalamu ku parliament abadde mu bakifunfugu bakifunfugu bw'omujjako bite akuteekayo n'amateeka kati banga reportingira police omuzze no mu community stories police shogamba muli wali yakantu manze si reporting ako andi kakati ba reporter ba police babavuga date bavuga nga lwaki babavuga nga luli byavaawo sewo kosta wekali wano ku CPS wekali nze nno nakolera internship nga batuvuga ku mulembe gwa Kawesi ekituufu era ne babavuga naye okuva wana abana bekalakasiza ku media center batwale naggulu byakoma mu body room nga kosta eregira ne bagigulira body room ng'esoma tebakyabavuga baika baba wayo kati baleka baba wayo amafuta police wa mafuta pozike kwa Christmas ndowooza kisinziira gundi IGP aliko IGP abeerako police amabonga police ina budget mwabamawulire ebbanga lyonna bye mukoze story za police mbumuva bira yawo mugundi thank you kan Stephen Nandaba luswa tukome wano abale bafa balungi twagala okoma wano n'okubeebaza nti mwebale nnyo okulaba mikutu gino egy'enjawulo ababadde ku akafubo ne Simeon Owen abadde ku MS Media ne muganda wange mwebale nnyo mwebalire ddala n'ababadde ku Sanda Media n'abadde ku Sanda Media tuddemu nga Allah akkiriza kubanga Allah bw'atakkiriza teri kikolebwa amala kukkiriza buli kimu nekisobola okubeera nti kikola ki kitambula kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale ate ffe tugenda kwongera okulwanirira obwakabaka bwa Buganda tweyanziza amiina wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Luswa tukome wano leero tutandikire awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera